abatuuze ku kyalo Kirema mu Ggombole Luyonza mu disitulikiti y'Eggwe bavuguddemu ekikangabwa olw'abantu abatannamanyika okuma omuliro ne bw'ekinyumba yamutuuze munnaabwe ekividdeko abantu bataano okufa nga bonna bafamire emu. Bamukwata n'omukono bamukomaho akamura omukadde bamutemere konka muzeeyi ahiirire omu nju n'abaishukuru bashatu. Nashanga mama bamutemere ijambiya egi yagwaho akamuri tarigireho then nshangire tata byakiri omunda n'abaishukuru babiri batakakozire ki batakabishyiremu. Kigayibwa nti famire eno ebaddemu enkaanazitaka okumala ebbanga lya myaka 12 nga lwezaako obunene bwayika 5 ebizibu byonna bireeta kooti gavumenti kuba eyongera amaanyi kooti y'okuleeta kujja mu misango y'abantu etakwenda gisaramu osanga abantu baleetereza kwitanga na batakwitanga yino ukashota omuntu wetu omuntu tarahangirwa owafu abattiddwa kulika abafuumuka Batangale Paul emyaka 7 ne mukyala Businji Agnes emyaka 6 nga abasigadde bazikulu baabwe. Benard Yakesima mulekwa nga lundi batono okuttibwa ategeeza nti ekyamuyambye kwe kudduka. Nze kirana na munana birendo munjamere so na umuntu yakwata bolt y'olwigi so mbiri niteekateeka maybe one of my brothers amuna aza kukola ki kama so nayeta this must he didn't respond so it took almost like 5 minutes na leo umuriro gwakwata ki edirisa ayijire vest ya white mutiriba rero yagonka akanyasiru nejambia yamutishuka yamuleka kumulekukire ogobira jahaye n'ekiti munda birahashaliza ahantu nagocha hajya hezikusuka. Nawe musinguzi nga ndemulekwa agamba nti bamaze emyaka 12 nga bali musango ogw'ettaka nga era omulamuzi yalagidde okukwatibwa kw'abantu basatu badde babbinkana nabo. Bayitira muzeeyi itaka ryitu twanditushaho ngu itaka ryitu muzeeyi yafunga itaka ryitu gavumenti egumize n'ekituherezo abazire bafu titwakiine ekyokukora konka batuheereza itaka ryitu. Abaramuzi nibaca omushango hati bakuca omushango ngo wagusinga nyenkya kare ngo oriya niwe yagusinga ebitugabire bituga ab'ebyokwina akakulembedwa abaladisi w'Ekyegegwa Monica Kalungi ne DPC Godfrey Nsimba bakisiza okukwatibwa kw'abantu 5 nga bakyanoonya abalala 6 nga bateebereza okuba nti bakoze ekikolwa kino n'obusaasi bwingi abo ekikolwa ekikozerwa hano tebutuula abantu okusaba kwange hari abantu bona bakyegera deka abantu muleke kutwara amateeka mu ngalo nga sofa polisi kuyashika gurawundi twakwataho abantu 5 ababi twakwatsireho tune n'obujulizi obukubapindinga. Philip Mulangira yakusakidde guli mu Bukedde TV.